Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna abagifollowinga nembeebaza nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyigane kale. Mutabani wa Anita ndowooza omulengero omukulu Alumbiddwa abayaye kye bamukunze ku social media kikambwe so ng'ate n'omukolo gusaanyeewo Bibiino maaso efuuki libadde ku mbaga obwetebe bondabonda babwasizza era kuba bikutuusako maaso omukolo tegutambudde bulungi era guwedde bubi nnyo guwedde bubi nnyo nga gyenkomeza Bagitafaali TV gimbeebaza mwe n'abafollowinga abasubscribinga ate ne munyigane kale nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale bamuyita Anita avudde n'alaga mutabani we omukulu era gwolengera mu kifaananyi abasinga bangi bakoze kibeewuunyiza nange neewuunyiza ddala kituufu ono mutabani we oba muganda we ono muganda we oba mutabani we muganda we oba mutabani we naganza ku social media ale n'ateeka n'agamba nti guno mutabani wange omukulu abasinga bagambe naye baama we wamuzaala okyali mu lubuto lwa maama wo naawe naye nga Anita mukazi mukulu si ye mu nsi eyinza okugamba nti nno muto naye nga nange neewuunyiza nnyo okubanga ono omwana we ekyamazima kyo nange kinkubye enkyukwe nokubaita okukubwa enkyukwe kubaita okuba enkyukwe naye nga munaye ebifaananyi bimu kwe bitambulatambula kati kano ku mitimbagano gya social media Bagitafaali TV gimbaagana nnyo mwenna abanfollowinga naye nga munaye mwana yoyo mutabani we bali mu kwefumba ali mutuzanyira ku bwongo manyi Anita yanene SB4 media baatuyiga amanyi okukola obuntu kati mabegakawo baali bakola ki baali balaga nga abaawukanye bali mutuzanyira ku mutwe ali munaye leero akedde kuta bifaananyi by'omulenzi oyo era nga gamba nti mutabani we omukulu we yasookerawo ddala okuzaala abasinga kye bawakanyiza nga bagamba maama oyo omwana mu kyomuzaala mu Sudaani asinga agaya muzaala mu Sudaani ne bannayuganda balaba edduka naye nga munange ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbagala nnyo mwenna Bagitafaali TV UG nenkugamba nti ka comment section we kali awo so kuntera obaka mu ka comment section ate ofuserenga ofollowinga Faali TV UG abali mu ggwanga erya Oman Saudi Arabia mu kibuga Riyadh Uganda Kampala nti kyamazima mwakola kyamaanyi okubanga mukola ki okubanga mugyekumira byebyo munnange nsonga za Anita ne mutabani we omukulu bwagamba mbu first born we abasinga bagamba maama ffe nga tetwamumanya tetumanyi balongo nange kyamazima manyi balongo byakazaala ne SB4 media naye nga kisooka okubanga ono mwana we kisoboka eri abawala abazaala amangu eri abawala oli azaalira ku myaka 15 omukyali awo nno abawala bazaala mangu kisoboka okubanga mwana we kisobokera ddala nabaye bagamba oyo wamuzaala mu Sudaani baaba oyo wamuzaala mu Sudaani omulenzi bamwisizaamu eggaali ssebo mu magezi bannayuganda nga babamanyi naye tebaggwayo balinga luviri lwa ggaali naye nga munange ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambula kati kano ku mitimbagano egya social media mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mugifollowinga Bagitafaali TV UG likinga commentinga ate subscribing onyige kale eyo ng'abudde ng'ezikusayidiza eno ekibadde ku mukolo wakibadde kikambwe aba ekibadde ku mukolo baaba n'abako badduse mukibayite embuyaga simabuyaga site on YouTube platform omukolo gwonna gwasaanyewo obutebe bwamenyise embuyaga n'ebyoke ebukasuka abako bavuddeyo bonna batobye amasuuti n'amakanzu nga byonna biyulise ekyabadde ku mukolo gwasaanyeewo ate abeekyo batandika okugamba musidogo ono omuwala banaamutwala ono omuwala baamukunamira omuwala wa bisiraani gambye ekyabadde wali kyabadde kikambwe
ekyabadde wali kyali ekikambwe naye nga gw'omukolo gwasaanyeewo era enkuba olwakedde ab'okukyama ne bajja ne beerira emmere ne biggwa bityo era mubateekateeka kuddamu kukola mukolo mulala. Bino byadde emituli bisaliza emitiyana, omanyi bagamba emitiyana mbu eddogo lingi, naye mbu eddogo lingi emitiyana ddogo gye gisingayo obulungi ate era obungi ate mbu era akayibasezi kwegamba munnange ebyalo bino engeri gye byetikkamu gye byetikkamu amannya engeri gye betulendingamu mu magezi waayo wangamba nti nno ddogo lisinga bw'emitiyana ddogo liwunya n'okuwunya lingi bitya liryeri lingi bitya emitiyana nyabo n'owemmindi asana naye nga munange ensonga byadde emitiyana omukolo gwasaanyo enkuba yatonye naye nga si yenyingi nnyo empewo nerikowanika obutebe mu bbanga nerikowanika obutebe ngozigambe wanika buveera kyabadde wali kyadde ekikambwe naye nga bagamba emizimu gyabadde minyiivu era nga tegyagala mukolo guno okole ki gubeera. Omanyi eri abasinga bawakanya ebintu bitya bagamba mizimu namunagani naye emizimu nga gyatabuse muntu wange emikolo tegiyinza kuvaawo gwe ne oba ofa otya emikolo tegiyinza kubaawo gwe ne baba bakutenda nga gyataddewo embeera muna ebyo emikolo tegyatambudde ekkiriya gyakomyawa negisaanawo gyonna negisaanawo byabadde mitiyana bagita Fadi TV Fadi Uganda KPTV kusanika RTV Uganda zonna muzifollowing temujja kubanga mwejjusa muna emikolo bwegito bwe gyatambudde ab'okukyala bo baaba emmere yo baagidde ne beeyagala bweyagazi naye nga baaba emikolo gyo tegyatambudde ekkiriya gyaganye byasaanyeewo busaanyi olw'embuyaga olw'empewo yabadde empitirivu. Abasinga bagamba nti eddogo lyabakukyala bataagaliza naye nti no bwe baalisindisa bagamba mandwa emizimu minyiivu baye bulungi Fandi TV gimbaagala ngyadde emiziyana emikolo baabe kyaliwo